Omukolo gwa Chosen Becky gwa lunaku lwaleero tumwagaliza birungi byerere tujja kubeera nga ate tubikuwa naye wuno omukyala munange avuddeyo n'alyoka agamba nti nno Chosen Becky yamubbira omusajja tetwogera ku Ssekajja nno ono musajja mulala nga tannafuna ndowooza Ssekajja era ono avuddeyo n'alyoka agamba nti ne Ssekajja yennyini kati omwami omupya Chosen Becky gw'ayina amanyi kasasiro yenna owa Chosen Becky mbwera bino byonna abimanyiiko agambye nti Chosen Becky si mukazi mwangu katubeere nga tukuwa akatambi era nze nyiza n'okuba muli nina ekirowoozo ate ng'ekirowoozo ekyo ffenna twakiyina kubanga ne Henry agamba omwana ayinza okubanga kwaba abo bonna nga bemba kumenyedde kwe kuli taata wa Jibu omutuufu akitegeera kwe kuli taata wa Jibu omutuufu oyo Becky kati gomanyi senti Maximaini va ku Maximaini mukwano ate olwo manager zaavuga omuteekewa Henry Trumpet omuteekewa nsendeka oyo Becky tomunyongera Mary okubanga oli lubuto musajja n'akusuula mu kazigo gwe kyomanya nze Amiri oyo yambeererawo nga ndi lubuto maani era Amiri tamanyi tandabangako naye twalinga used okwogera ku ssimu kuba nze yamulabula n'omulabira nti gwe nno Becky akozesezza abaana passport nga takimanyi nti ne Becky akoledde abaana passport olwo ng'ali mu lukwe lukwata abaana abatwale atwalireko oyo Henry oyo Becky gw'olaba oyo Becky oyo kokkiriza oyo Rebecca oyo malaya nsajja oba yalwala akasagazi wansi awo bannange kati waliwo omuvubuka omulala bamuyita St Maximain alabika ate nze teri kinumanga oyo Ssekajja oyo Kalidi ku ddate wa Becky gw'abadde amanyi era nze muli nkirinako sure Kalidi tayagala Becky Kalidi tayagala Becky amwagalako ssente okitegeera nti Becky ayagala omusajja n'amweyalira n'amwebika ate n'amuyiwa n'amukuba okumanyanga Becky muwala wa ttabbu nnyo eyo oba nkitwale nti bweba firimu mwakatayi olaba Ssekajja omunaku atuuka omuyita Professor Ssekajja ayina kati nze Kalidi mbadde mumanyi bulungi nnyo kubanga era we twafunamu misunderstandings ne Guy oyo Henry we nafuna misunderstandings ne Henry awo Amiri abitegedde mbigambye Amiri twegasegase ne Amiri nga yakwatanga Becky nga buli week Becky abeera Masaka in fact n'abasajja ab'enjawulo oyo Becky yagula ennyumba e Masaka yagula ennyumba e Masaka naye ennyumba eri aliramu basajja be nze mukwano Becky yanjooga nga ye muntu ajja e Masaka era nali eyo Masaka najja n'apaakinga emmotoka n'akima omwami n'amutwala ng'olaba ne bamalayo wiiki ate mwana tu obusajja bwe Masaka tebutegeera busiru oba bazadde baabwe baali babunaaza oba babunyigisanga mpale simanyi kubanga omusajja ye muntu akuleka waawo olw'okuba alabye obusente bw'oli nga bungi nnyo by then ng'alaba Becky ku akawunti abeerako ne million 10 plus yena nezimuyisa ngo gamba zize Mary nze tonyongera Becky ate Becky ajja kubonaabona mu nsi eno era nze Rashida nali namusaasira dda kubanga nze nzijukira misunderstandings za Amiri ne Becky zatandika kusaga yange ng'olwo atandise okwata Henry nze nina recordings za Becky nina ebifaananyi bya Becky ebyobwerere kuba yabiweerezanga omusajja nina nudize yajja olaba nina ne evidence nga ajjeemu olubuto ng'aweereza omusajja message subscribinga likinga leka obubaka bwawo mu comment section iyi Minisita Balamu lwaki yabadde ate agaana okuba nti naasemberera Lily Puzzle wadde nga Lily Puzzle munnange ye yalemeddeko nnyo naye abantu baatemye omugambo mu comment section akatambi nno akeeko ke tuli mu kuba nti naate munnange tukulaga okitegedde kale katubeere ng'ate tweyongerayo mu mawulire amalala ge tuli mu kufuna jjukira nti no we baakutte Sharon Kaweesi abasinga babadde bagamba nti no Junior yali emabega w'okukwatibwa kwe kaakati Junior yavuddeyo era ne mu kkooti baakyogedde nti munnange ali emabega w'okukwatibwa kwa Sharon ye full figure okitegeera nno mukwano kaakati Junior avuddeyo n'alyoka wa Sharon amagezi n'amugamba nti weetondere oba mwetondere full figure nabyo biibino no mugende empola full figure tebamukyalira ku macha anti mugasa advisor wa president amaanyi nno ng'agayina don't cross her path full figure mumuvuma naye amaanyi agayina ndoza mugalozezzaako vakufa abatagayina gende full figure mumwetondere kaabasinga amaanyi ate abasobola
endoza mukirabye nti abasobola omanyi full figure omuvumire eno naye nga tannakwatako boza basibye wano byangu okwogera ku TikTok naye reality naye nga bannange firi Shalom tumuyambe ave Luzira. Shalom tumuyambe ave Luzira awa brother wadde enviri bagenda zisalako mama ye bamusibye wadde Shalom ayina ebimwe bimula kilo z'embizi naye nakyo kibadde kyasama nnyo naye nga bambi tukiyambe mami full figure tukusaba Shalom omusonyiwe bambi from the bottom of your heart ayize kati mwe ba YouTuber muve malala mulekerawo amalala ebintu byokwasamirira tebijja bayamba. Face the bitter reality. Time have changed. Wanti bakyagala bya bavuma yogera ku muntu gwomanyi ti ovuma junior mujje family z'abantu mu content wammwe ba YouTuber mbabuulira ebigambo bino mujje family z'abantu yogera ku muntu naye togenda mu family ye tovuma baganda be tovuma maama we bagenda kubasiba tovuma mukyala we mweddeko ezo views ze munonya mufune sente zigenda batwaza makomera ate n'abantu nabo bavumo beeko okoma negwe nowangira omuntu oti musiyazi nolangira omuntu oti yafuna accident nange envuma ate you guys apologize to people. There is no problem in apologizing. Era ekyo ba YouTuber nkibagamba bw'oba okoze ensobi ku muntu mwetondere nebyo muddawo ne mukikinalaga amalala ne mudda ku poliisi ne muvuma nga poliisi mbu byekola tebimanyi azifu mu abagisomesa. You'll get it rough. Aga amalala gamwe nyenda ku nagulu ku PPS yo nyenda kulopa ba police obalope gwa basasula nemu kuba masimu kuba mumanya abanene my brother police ndala mukole content ne police bilala police we kuyita genda kakkana nabo bantu bategeera yogera nabo bakuyambe naba police bantu. You go listen to them. Na yo waganyale. Okwate police yo noji fluent tetegeera. Bajja kulagako. Oli serebu naye toli serebu wa Uganda. Police neba minister bayita ne bagenda. Neba MP. Ntambi komyo olugezigezi Franka Ntambi. We fulama nyi wa ignorant. Franka Ntambi komyo olugezigezi. Oyina nnyo olugezigezi nkulaba nnyo oyogera ebintu by'otamanyi eby'amateeka bireke. You are not a lawyer. Nawe bakusiba lwa lugezigezi. Ovumya Jeff Chiwa mwifo kyogenda omwetondere owaganyala. Heto nno simanya bawamagezi ago. Kati wabadde wa Zubeda 2 days ago oyogera ebintu ebitakwatagana. Mbu wagenze ku police n'ozuula nga tewali musango. But the case was there. Ogenze ojeye motoke. Maro ago ali wajikwata. I the one who brought that car there. Nkubulya yakwata motoke eyo. Munene alinga bus. He's a very powerful person in this country. He ali yakwata motoka ya Shalom eyo. It wasn't me. Goza webaji kwade ku police babadde mboyina amanyi. Kabadde katego. It was a trap. Oso waganyala. Eyakwate motoka eyo wali omumanyigwe. Mugende mpola baana mmwe. Uganda we mugirabira siweri.
buli kitu soko olowooze teri kitu kituukawo by mistake in this country. Nze juni ekintu kyonna bwe kituuka nsooka n'enkuulinga n'ensooka nnoonya where is the problem. Teri muntu naawe akeera ku makyambu asibe muntu era omuntu agenda okuteekayo fayiro okutambula ng'olina kye wamukola mugende mwetondere full figure. Oh, what is wrong with that? Mwentalo temuzikooye n'abantu ebyokwevuma temubikooye. Mu malala ge tuyina wano munnange Imbu Winifred Nakandi eyesimbyewo e Nakawa mbu mujja wa Babi Kyagulanyi ekibozibozi n'ekyo kiruddewo. Kale ono aleese bwino alaga nti no munnange Winifred Nakandi mujja wa Babi mbwera Bobi Wine amuyinamu abaana babiri kabyeyogere. Winifred Nakandi we nakoze video yasoose nga ngamba nti Bobi Wine amuyinamu omwana bangi banchallenges. Nedda Bobi Wine tamuyinamu mwana omu abaana bali babiri. Njagala laba video eno juweereza omukyalo oyo we Nakawa Winifred Nakandi. Era agiraba juweereze yenna kabeero ya Wanupu Lubongoya antwale mu kooti. Winifred Nakandi ogwolabawo waggulu mukyala wa Bobi Wine nkiddamu amuyinamu abaana aba. Era omukazi oyo nebyakola byonna nebyafandingibwa byonna biri hand of Bobi Wine. Kambabuulire ekintu kimu. We mwalaba Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu we yagende Nakawa. Nakawa nene. Era Nakawa eyina ebisaawe bibiri eby'amaanyi. Nakawa East. Nakawa East mwe mwesimbye omukyalo oyo Winifred Nakandi Nakawa East. Naye Nakawa East yemu mu Kampala yonna district yeyina omuluka ogusinga abalonzi abangi. Omuluka gwe Mutungo gwe gusinga abalonzi abangi mu Kampala. Ekyokubiri Bobi Wine we yagende Nakawa we yatuuka mu kkuba laaleze Nakawa mwe mulowooza lwaki yakoma ku njegoyego za Nakawa East. Nga n'ennandala Mafaabe wa FDC yagenda ku bisaawe ebimu ku ebyo ebinene ng'ekyebutabika n'akuba laale ku kisaawe ekyo ekinene. Mwe mulowooza lwaki Bobi Wine we yagenda Nakawa n'akoma ku njegoyego za Nakawa East ku kasaawa ako ke bayita ak'okumacupa awunga ku supia. Mulowooza lwaki yakomaawo? So nga yali asobola okuyisa drive n'agenda laale n'agikuba mu kisaawe kiri ekinene. Mulowooza lwaki bakokota akasaawa ako? Era mirundi emeka Bobi Wine si musiru kankibabuulire kino. Bangi banchallenges mu video eyo ne bambuuza ebibuuzo bingi byonna kambiddemu. Era video eno nsaba bagiraba mugiweereze abantu yenna gwolaba ayinza okuŋŋamba nti kino akiwakanya. Bobi Wine mirundi emeka gwe gye waakalaba Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akola ensobi mu constituency. Ensobi ya Nakawa East ng'agiyita Nakawa West. Genda mu Nakawa West n'atuuka noga nti n'agiddamu emirundi esatu n'atuuka noga omanyi Nakawa West yankwata nnyo. Eyo si nsobi. Eyo si nsobi. Ekyokusatu kankibabuulire. Omukyala Winifred Nakandi n'amaka mwasula ago ge mulaba awo ag'amaka Bobi Wine yagagula. Ampakanya aveeyo awakanya amaka agaveeyo. Ekyokubiri Winifred Nakandi kankibabuulire. NUP mu Nakawa yonna ey'awamu ngenda bbawo ensonga lwaki. Nakawa yonna ey'awamu eyina chairman wa NUP bamuyita Seguya Zaidi. Neba ne vice chairman wa Nakawa West. Nakawa yonna ey'awamu bagambye mwami Seguya Zaidi ye ssentebe wa NUP mu Nakawa. Vice bamuyita Nanyonga Betty. Nga mwami Seguya mumuweleze ka video kana bakawakanya ye campaign manager wa
w'omukyalo oyo mukyala second lady kamwite na second lady sijja kuyisa abanyage mu kamwa nnyo muno ndera kitiibwa mbakikakanyiza nnyo era omukyalo oyo gwe mbagamba ono omukyalo mulala Nanyonga Betty vice wa Seguya Zaidi abatwala NUP mu Nakawa yakulira akakiiko akabakyala akanoonyeza Winifred Nakandi akalulu lwaki era omwami Seguya Zaidi yali yesimbyewo ku 5 mu Nakawa ne ba mu makadi naye gulawundi agirina nina ensonga lwaki ngenda gibaba mu makadi n'omukyalo oyo gwe mbagambye Nanyonga Betty yali yesimbyewo ku 3 mu Nakawa naye kadi ne bagimumma eyo tiimu yemu ku tiimu ekolagana obuterevu ne Winifred Nakandi era kadi tebazibama mu nsobi bazibama mu kigenderevu oyo Seguya Zaidi mu makadi yali akolagana ne Winifred Nakandi Nanyonga Betty omu makadi yali akolagana ne Winifred Nakandi n'omukyala ono Sauda Madada ali mukomera omu makadi kyali kigendere Babe Yitungo yakikola buterevu n'aba makadi NUP eyina ba candidate mu Nakawa mumuloza lwaki Seguya Zaidi ye campaign manager w'omukyalo ono aba ku mirimu gy'ono omukyala direct buterevu era njagala mumbule lwaki muloza Nanyonga Betty NUP eyina bafulaga beyala mu Nakawa lwaki aba buterevu ku Winifred Nakandi bali kuwoda za mukama waabwe era Bobi Wine wave Nakawa lwagenda ku kasawa kako ku macupa ku njego yego lwavaayo enkeera ono Seguya Zaidi nga ssentebe wa Nakawa yonna eyawa mubaga oyo yabeera ssentebe wa Nakawa East ne West yazigatta yonna yatuuza olukiiko lw'abakulembeze ba NUP ng'omugenyi omukulu ye mukyalo ojo second lady mbawa byakulabirako Winifred Nakandi gwe njogerako omuntu yenna alimu okukibuusabuusa ng'asobola otuula mu ngomeno gyendeese aveeya jan challenging Calvin Kayanja avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira Nalongo. Nalongo yavuddeyo ebigambo bye yayogedde ku Chosen Beck bambi tebyabadde birungi nnyo era bangi tebyabasanyusiza. Kakati Calvin Kayanja avuddeyo n'amusabula. Komanyi omukazi gw'obedde naye okuva ku nnyindi ennene n'omukumaakuma n'agejja esayizi y'omubiri gwe naye nkana ennyindo ye. Wantu alina omuwala omuyimbi ng'alina omumwa munene. Mwagala nnyo sigenda mwogera linnya. Just for example. Naye yali mu mbeera mbi ng'abantu kye basinga omulabako mumwa muki naye Mukama yamuwa emirembe n'agejja n'omumwa ne gukola ki ne gumakinga ku mubiri gwe kati n'oyo yajjanga ennyindo nnene nnyo Amiri n'amubudaabuda mu nnaku ye n'amuyimiririrawo n'atuuka ng'ennyindo yenkana omubiri gwe. Nalongo kitone mukwano gwange ekko lyaki ku mutima mukyala munno lwaki omuteeka ekigere mu bulago bw'agenda waafunira essanyu musango. Omusajja gwoyogerako bw'aba yasinga abasajja bonna gwe lwaki tomufumbirwa ndaba naawe totulaganga ku bbaawo golowooza Becky musiru okuzaalira omusajja abaana n'amulekawo bw'aba yali tamwagala yandimuzaalidde wadde abaana omanyi ababajjeemu omanyi ababasse bantu mwe muve ku bantu balivinga obulamu bwe baagala osobola complaininga oba okuwopa opinion yo ku byagenze ku mikolo naye tolina lukusa lusalirawo muntu gyagenda kufunira ssanyu. Nalongo kitone tulekeemu tovoola mukazi lwankulaye ekyo takirinaako magezi naye bamuzaala bwe batyo kati bw'ovuma ennyindo ya Becky gye bamuzaala naye akole ki munnange Nalongo naawe olina wootatuukiridde olinga eccupa ya pepisi tukuvuma olw'ekikula kyo nti Nalongo kitone olinga akatebe kano ka malaya asiika Nalongo kitone no ndaba wasusse limitizo omusajja bw'oba omwagala nnyo yamuleka tamukaayanira ayina gwe yagenda naye naawe oli singo genda mukole amaka. Abantu balina ebintu bingi bye bayitamu bantu bange. Chosen Beck yali afaanana bubi ne gwe mwogerako omusajja yali tafaanana bulungi yali akola mulimu ki ono bw'aba yafuna mu munne n'ono yamufunamu
Yamujja mu hoteli n'ebirala. N'erinnya yanensi yali emumanye yali akola ki. Bantu mwe kambabuulire. Abakyala balina ebintu bingi bye bayitamu. Nze sinenya mukyala wagenze kufuna ssanyu. Kuba bameka abasajja be balese mu mayumba ne babalekera n'obuvunaanyizibwa ne bagenda ne baawusigaalo. Tewaliiwo musango gwonna Nnaalongo Chosen Becky gwe yakola kufuna musajja gwe yeetaaga. Oyo gwalaba nti yamusanyusa mu nsi eno kubanga munnange mu nsi eno essanyu y'empeera yaffe. Okitegedde? Omusajja bw'oba omwagala nnyo gwe bw'oba olaba nti yagwanidde naawe oli muwuulu muwase mukola bufumbo. Nerekera okusiba ku munno n'okwagala okutulaga nti bwe bulamu bwe buti bw'alina okutambulira mu ggwani. Nnaalongo teweewa importance. Chosen Becky muvuma waki. It is his right okutambuza private parts ze nga bw'ayagala. Banne wano buli omu alina ebitundu by'ekyama. Buli omu bitambuze nga bw'oyagala. Mutuggyeko olujanja. It is a business. Oba Chosen Becky azaala ebitundu by'ekyama bibye. Chosen Becky omuwala mumufuukidde ekizibu. Yasoose okuwoomerwa abasajja. Bamalaaya nga gye bali. Malaaya buli lunaku bamuvuga luutu 3 nga temuboogerako. Muli ku Chosen Becky mwenna mwasaamiridde ate mwe biwalamu obufumbo bwe baalema. Keep quiet. Mwe bidibidde ku mikolo mwe bikazi mwe ebiri awo teri musajja n'asobola kwanjula musirikeeko. Temukolanga na kasiki ka lumbe oli ku Chosen Becky omanyiira omuwala yeekoledde okwanjula. Okwanjula kwa Chosen Becky kwabadde kulungi. The girl had a nice function. Era ekyo Chosen Becky nkikwebaliza okwanjula kwabadde on class wataddemu ssente. Mwani abanjula mmwe mwadiba omuwala mumulemeddeko. Mwekube engalo matako muweweere. Wano buli omu waddemba okwebaka ne gwayagadde. It's your private business. Mwaba muzaala Chosen. Yes, kale wadde Chosen Becky naawe ozaala olinga kamyu. You are like a rabbit Chosen. Nyambo tozifunira kumu kale kyekyo kyokka ekizibu ky'olina Chosen Becky. Ate mpulira era oli lubuto. That's the only problem. Naika nawe olina akasagazi. Nenge biwame ebitundu by'ekyama bibyo. Gwabikuuta bigabe. Enensi wama tulyako makoola. Na Chosen talina wamaze Chosen Becky kyenkwagalako toli mukodo. Chosen Becky si mukodo. Omwana agabye bambi. Nganyo okwebaza abawala abatuwaddeko omwaka guno. Chosen Becky yasobola okufuna Amiri n'atamuzaalira nga bw'abaze ekiddako. Ne Chosen Becky yazaala abaana wabanda baaba. Mu muvubuka atalina bwali. Sisobola kukwata Chosen Becky nsobi mu bintu byena Amiri okugyawo nga tolina magezi. Kuguno omulembe omukazi azaddeko n'omuzaalamu. Ng'azaddeko. Nesiyinza kudda mu nsobi. Siyinza kusesema n'endya. Nze gw'olaba. Nze kuddamu okuzaalira omusajja. Omusajja alina okusooka n'andaga oba amayumba g'abapangisa. Alina okumpa ekyapa. Kola ogwe nalabye ne Zubeeda awo nga gunyumya ebyekisibo. Bye bikazi bye muyina kati. Naye Chosen Becky ewe nasibye yaliko. N'afuna Amiri nga Amiri talina bwali. Nga talina bwali. N'amuzaalamu abaana bana. Amiri bw'aba alowooza byangu. Addemu afuna omukazi yenna alina status. Amuggyemu abaana aba. Chosen Becky yalina eddembe okulindako kuba already yalina omwana. Amiri yalinayo omwana. Amiri alina omukazi gw'ataayambula wano ku bino ebiwala ebyaliwo eby'omu Kampala. Babambulanga ne waliwo yamukiinako yadde olubuto. Tewali.
Amiri agenda okujoininga Chosen Becky nga bwafa bamuyisa manju. Chosen Becky omukazi yenna akuwadde ekitiibwa ky'obwataata nga tamaze kulya bya busika by'abaana omuwange ekitiibwa ekinene. Tulina abakazi bangi abatusinikira ebinnyo n'olaba nga waali mugumye naye n'ogamba omukazi ono yazaala omwana nga bembalabalamu ndowooza n'omutwalo tegwawera. N'osirika lw'ekyo nga kyasinga ku bakazi bonna abali mu Uganda. N'akusaba emitwalo 5 n'owulira obuzibu naye omutima ne gugamba gwembwa. Mukazi oyo yazaala omwana nga talina ssente zaalidde. N'osiriikirira n'onyanoonya mpola mpola n'ozimuwa. Okitegeera? Kati omukazi akufudde taata mu baana aba nga ne ku by'okusikira bye ng'afudde era abaana we bagenda okugabana. Era n'afiira awo gwe abeera kifiga wali kuba oprotectinga maali y'abaana. Amiri tayina yadde moral authority okuyisa erinnya Chosen Becky mu kamwa okuggyako ng'amutendereza. Okuggyako ng'amutendereza. Chosen Becky ayina eddembe okuvuma Amiri kuba yentegeera y'abakazi. Kinasinza okwagalamu nti muganda wange yayogedde obusungu yayogedde ekyali kimuli ku mutima. Kati yatowolokoka. Simanyi buli lw'oyogera ekikuli ku mutima otowolokoka. Kakati ate nze we nkola reply omanye ntamu ewulira muliro gusooka. Kakati nze nayogera bajja kugamba lwaki bujja okutoyogera. Kati kyamukisa mungi nze namulese muganda wange ayogere ekyambadde ku mutima. Lwakuba nti nze kye ndafunyemu ekyobulabe kye yagambye nti waliwo oyo omukyala in fact nkansiza ku metro waliwo omukyala yita Josephine simanyi oba owangalira mu nsi ki saagala ondootereko. Oba oyagala kukola linnya ng'oba kulikolera ku nze nyina ebizibu byange ebimaata omupamba gatya okubanga anti ye yamusindikira oli n'amugamba mbu yaloosa bamukubye amasasi ng'afudde nga nze bamaliza omulambo gwe gubuze nze nengulaba. Kakati nekyamuganda ng'ensobi gye yakoze simanyi oba yanakyogera atya naye yakyogera ekyawedde nti yagambye nti nze ebbanga lyonna mbadde nkolagana ne mwami Nsereko ne Ajaruna Kasolo ne wekitiibwa Mpooga. Kituufu nze Nsereko mukwano gwange naye si bbanga si ddene. Aruna Kasolo minisita wa microfinance yaliko mukama wange era simulabe wange. Era nze ng'omuntu mwagala kuba era nyambyeko mu bizibu ebimu era musabira buwanguzi n'agamba nti okusiza ku bantu benkolagana nabo ali mbweraliikirivu nti nsobola okulagera nkuba amasasi ne bamutta ekiyakoze kifu statement gye yakoze nti mu kukyogera tiyategedde nti essaawa ya leero nambe musinga aba afunye obuzibu n'afa batunuulira nze nti nze singa ngana okugenda okuziika ewaabwe bagamba lawo oyaganye n'okugenda okuziika kate we ngenda okuziika era nsobola okufunayo ekyobulabe naye olw'okuba nti kati ebigabo byafulumye tebikyayinza kuddayo naye kyeyerabidde mu bulamu bwe nti nze ffenna ng'etuli gurupu emboozi mu kati twafuuka bafamire era nze mbeera nnyo ne munywanyi wange bane muga nti byeteekeddwa okukola byonna kwe kulaba nga tulina tuteekeddwa okugula obutakataka. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi olw'okwekumira ku Newspark channel kankusobere ng'osubscribinga o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Teweerabira n'okunyiga akadde ka notification kakuyambako okuba nti naate munnange bakutegeeza buli lwe tubaako amawulire ge tutaddeyo. Beera bulungi weeraba.